Ola wetwakuliranga edda mu 21 nga tunakutegeera nnyo bintu bya kulonda 21 ne tujja 26 ng'ebintu by'okulonda tetubitegeera nnyo. Naye ng'abakazi ku mulembe ogwo baayagalanga nnyo Museveni era ng'abakazi be bakyasinza okulonda Museveni. Era mu kalulu ka 2011 nali mbalala eyo omusajja omu n'ayogera ekigambo, mwe ebikazi mwe mutusibyeko Museveni anti mwe mumulonda. Ne simanya nsonga lwaki yayogera ekigambo ekyo, naye ng'abakazi bonna b'oyitako eyo, abazadde baffe, bamama baffe, abakyala bonna b'otera okuyitako nga bakugamba tulonda muzeeyi yatujja emmanju, ng'era eyo ye ngombo Museveni gyakubisa abakazi nti yabajja emmanju. Kakati nze abadde ayagala okubuuza abakazi Museveni be yajja emmanju, bwe mwatuuka emiryango mwasanga wali watya? Bwe yabajja emmanju n'abateeka emiryango, ka pressure mukawulira ak'okuva emmanju ne mudda emiryango. Is the pressure increase or decrease? Abakazi Museveni bwe yabajja emmanju ate abasajja ne boonooneka ne bawumba tuutuwa oba nkyogere ntya kwegamba ne bazontowala. Oba okitegeera nti abakazi be babadde basinga okulonda ennyo Museveni nga Museveni abakubiseeyo eŋŋombo, twajja abakazi emmanju. Bw'akwata Diikula we Nabbanja n'amuwa ekyo bwa Prime Minister, n'akwata Ssaababbi be Ssaabasiifu Anita Amongi n'amuteeka awo n'abafuula bupapeti bwe, n'akwata Jessica Alupo n'amuwa ekya Vice President, ng'ogamba Museveni ayagala nnyo abakazi. Abakazi be yawa ebifo eby'amaanyi, ayagala nnyo abakyala, ayagala nnyo bamaama. Naye nga ku mulembe gwa Museveni amaka we gasinze okwonoonekera, ako mwali mukeegendereza. Ku mulembe gwa Museveni amaka we gasinze okwonoonekera, n'abasajja we basinze okusuula obuvunaanyizibwa bwabwe nga bataata mu maka, bonna ne busigalira nga buli ku bakazi. Ako mwali mukeegendereza. Mwe mulowooza lwaki? Mwe mulowooza lwaki Museveni yajja asaanyaawo mpola ennono z'ensi, ennono ezikwata ku bantu, ennono ezikwata ku maka, ng'onaasaanyaawo eggwanga osooka kusaanyaawo maka na kitiibwa kya mukyala, kubanga omukyala yazimba amaka omutali mukyala tegaba maka, waba waka. Oba mubyawula ebigambo ebyo bibiri. There is a difference between amaka and ewaka. Omusajja atalina mukyala tasobola gamba ngenda mu maka gange, agamba ngenda waka. Okitegeera? Omusajja alina omukyala ne waba apangisa nnyumba, gaba maka ge. Okitegeera? Kati bwe yasaanyaawo ekitiibwa ky'omukyala, amaka ne goonooneka. Bwe gayonooneka, omusajja n'agadduka. Omusajja bwe yagadduka, abaana ne boonooneka, ne badda mu myenge, ne badda mu zikuba, ne badda mu zibetingi, ne badda mu njaga, okusoma ne kugaana. Awo waba wayingiddewo obwavu. Oba okitegeera? Waba wayingiddewo obwavu. Kaakati ffe abaalondanga bajjajjaffe ne bannyaffe ne bakulu baffe abaalondanga Museveni olw'okuba yabajja emmanju, n'ayonoona eggwanga kubanga yasaanyaawo ekitiibwa kya maama. Kaakati ffe tugenda kuvootinga Museveni out, ffe ab'omulembe guno nga tumubonereza olw'okusaanyaawo ekitiibwa kyaffe ng'abakyala, n'okusaanyaawo obufumbo bw'abakyala, n'okusaanyaawo amaka, n'okuzontowaza babbaffe abaali tuwasizza oba abaatuwasa ne basuula obuvunaanyizibwa bwabwe. Oba mukategedde akantu ako? Ffe abakyala b'omulembe guno ffe tugenda okujja Museveni mu buyinza nga tumuvootinga out, nga tetuddamu kumulonda. Biri bye yagamba nti najja abakyala emmanju. Bwe byabajja emmanju n'abaleeta emiryango, mwasanga wali watya? Ekiri emiryango mukiwulira? Ka pressure akali emiryango mukawulira? Bwe mwatuuka emiryango, abasajja abaali emiryango ne badduka ne bagenda ate bo kati be bali emmanju. Era ky'ova olaba nti osanga ku TV y'eggwanga nga bukedde nga bayimiriza omusajja n'agamba nze nnoonya mukyala eyazimba ayeevuga alina bizinensi agenda okunzimba anampasa. Ekitaliwo ku mirembe giri egyedda, w'olabira nga the head of the family ng'ayogera ebintu ng'ebyo, gw'olowooza ensi ebeera gawa. Nga ne mu nsi ze tuyita ez'obuseegu, ezo simanya European countries, tosobola kusangayo musajja ayogera bigambo ebyo.
nga n'ensi zino zennyini ze tulimu tosobola kusangayo omusajja ayogera ebigambo ng'ebyo. Kitegeeza bwotta ekitiibwa ky'omusajja oba osaanyizzaawo amaka ge gazimba eggwanga mwe mubeera empisa ne integrity ebeera erina okutambuza eggwanga. Kyova olaba nti kati abaana baseegu oba okitegeera. Kyova olaba nti emirembe gino gyonoonese. Bad governance eyonoonye eggwanga nti tekyafaayo ku kitiibwa ky'amaka na kitiibwa kya ggwanga. Omwana aba wa gavumenti ng'omuzadde amubonerezza. Omwana aba wa gavumenti nga maama we oba kitaawe amukubye. Omwana taba wa gavumenti mu kuweerera. Omwana taba wa gavumenti mu kujjanjaba. Omwana taba wa gavumenti mu kulabirirwa. Naye nga zino ensi ze tulimu omwana aba yakagwa bw'ati ku nsonga abaana kyalina mu lubuto lwa nnyina n'abeererawo wa gavumenti. Maama we n'atandika okulabirirwa gavumenti eyo kubanga emiti emito gino abaana bano abato be baba bakyalina amaanyi ne future okusinga ate bano abakadde. Okimanyi nti ate kati ku mulembe gwa Museveni abavubuka boonoonese nnyo. Abavubuka b'ensigo eri bamuzeeyi yatujja emmanju be boonoonese kati yeno generation gye tulimu. Kyova olaba abaana bakusobera ebintu bye bakola. Kyova olaba mubeera ku mutimbagano guno ne mulaba abaana bakola ebintu by'obuseegu ebitaaliwo edda ng'ekyobuseegu kisigala kya buseegu kubanga maama yali akyalina obudde bw'abaana. Naye kati maama tabaawo. Abo bo bataata twabavaako twabalekera Mukama. Okitegeera obwavu buluma abo bubakyuma nako. Kati omusajja yekka nnyini maka takyasobola na kuyimirizaawo famire ye yeetaaga omukazi omuyambako. Abakazi bonna basuddewo abaana baddukidde ku mawanga kuno ku byeyo kubanga ekiri e Uganda n'amaka ge balimu tegabakkirizisa kugunjula baana baabwe bakuza baana baabwe mu mpisa gye bandikuziddwamu. Ffe abakazi bajjajjaffe abalonda Museveni kuba yabajja emmanju. Kati ffe tugenda kulonda Kyagulanyi nga tubonereza Museveni olw'okutusiriwaza oba olw'okusiriwaza omulembe gwaffe n'agwonoona n'ayonoona abasajja. Yensonga gye tugenda okumubonerezaamu nga tetumuwa kalulu. Oba mukategedde?